Ekisinde kino ekikulemberwa omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Muhoozi Kainerugaba kikwasizza Fadil Twalla oba Ssaabawandiisi waakyo ng'onaddidde mu bigere David Kabanda eyali mu kifo kino. And also a report detailing what has been happening in the office. Fadil Twalla mu kwogera kwe aweze okuteeka essira ku kuzimba ekisinde kino ng'ateekawo emirandira. The foremost priority of the Office of General Secretary shall be verification, completion, and operationalization of PLU leadership structures across the entire country, right from village upwards to national level. Ku birala byagenda okussaako essira mu kisanja kye kwe kufuba okulaba nga balwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga n'okulaba ng'obuweereza bwa gavumenti butuuka ku muntu wa wansi. Corruption remains the greatest threat to Uganda's development. Every shilling stolen from government is a school not built, a hospital not equipped, a road not completed, and a job opportunity denied to our young people. Fadil akakasizza nga bw'agenda okukakasa nti baba olutindo wakati wa gavumenti n'abantu ba bulijjo ng'eri abavubuka tagenda kubaleka bbali kuba eggwanga kwe lizimbirwa. PLU will continue to champion skill development, entrepreneurship, innovation, technology, and job creation opportunities. We shall encourage young people to participate actively in nation building and reject destructive influences that undermines progress. Michael Nuwagira amanyikiddwa nga Toyota nga y'amyuka ssentebe w'ekisinde kino asoose kutangaaza nga bwe bali mu nkolagana ey'obutereevu n'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM. I want to thank President Museveni. We are here because he has given us an opportunity to perform our or to show our experience in mobilization. Maybe we did not have opportunity to do mobilization in NRM, but through PLU we have managed to perform our talent. Ku bukulembeze bwabwe onakkiriza nti babaddemu n'obutakwatagana n'awera nti obukulembeze obujja bwe bafunye bakutuuka ku biruubirirwa byabwe. I believe that this new office is going to perform miracles this time around. Yes, Speaker wa Parliament y'eggwanga Jacob Obothi nga y'abadde omugenyi omukulu ayogedde ku buli bw'enguzi obweyongedde mu ggwanga nti kye kizibu kye balina okusooka okulwanyisa. The problem we have in this country as overall is corruption. We need selfless people who will see meat on their plate and they put some or all away to others. Some of us who are now PLU and also in position of responsibility, let's demonstrate this in real time. There should not be any other scandals involving PLU members in any form of corruption. Omukolo gw'okukyusa obukulembeze bw'ekisinde ki PLU gwetabiddwako baminisita okuva mu gavumenti eya wakati, ababaka ba Parliament okuva mu kibiina ki NRM n'abantu abalala okuva mu biti eby'enjawulo. General Sacheng is my name, the government chief whip. Andrew Kagwa, Agafeyo, Spark TV.